Olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ki KCCA nga kikulembeddwamu minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda wamu n'abakulembeze ab'enjawulo batongoza enteekateeka y'okukola oluguudo lwa Kawempe Buwambo nga luno luliko kilomita 9 n'akatundu kamu. Oluguudo luno luviira ddala Mpererwe Nammere Kitezi mpaka Buwambo nga luno lugatta disitulikiti 2 okuli Kampala ne Wakiso nga mu kiseera kino KCCA lutongoza wansi wa pulojekiti eyitibwa The Kampala City Road Rehabilitation Project. Oluguudo luno lwakwementa ensimbi obuwumbi obusoba mu 40 era nga lwakumala emyezi 18 nga lwakolebwa kampuni emanyiddwa nga China Communication Commission. Faayo nnyo kubanga edda wayitangawo eggaali y'omukka wano, wayitangawo eggaali y'omukka eyagendanga ebbombo okukima abasirikale abagenda be twayitanga aba KR. Ekyo kisobola okuba nga kyendeese history wadda nnyo. Naye oluguudo olwo lwabyafaayo kwaliko train kuno. Naye kakati luludde nga n'okuva mu bwetwaze okutuusa lunaku lwa leero oluguudo lwali lwakolebwa dda naye terukolebwangako n'okutuusa kaakati lwetaggako kolansi. Ate luliko ebyamaguzi bingi, luliko abantu bangi, luliko ebigasa gavumenti bingi n'abakozi ba gavumenti bonna nga bali. Abakulembeze abeetabye mu nteekateeka eno basanyukidde enteekateeka y'okukola oluguudo luno kubanga lubadde lubakosa mu ngeri ez'enjawulo omuli n'okukaluubirizibwa mu ntambula. Buli lunaku enfuufu ereme kubanga efuumukira abantu bafuule okuba oluguudo. Ate era nkikkaatiriza gye bali nti baba bakola oluguudo luno bwe baba banaaziba kitundu kyonna basooke bakole enguudo ezandibadde nga alternative routes oba diversion. Abantu babe nga bafuna gye bayitira kubanga olukola tekigenda yimiriza abantu kuba nti bakera ne bakola abasoma okugenda okusoma n'obulamu bw'abantu obwa bulijjo n'okulaba nti beekendeeza obutafiiriza abantu nnyo bintu byabwe kuba teruliko nnyo okusasula abantu. Neffe nga abatuuze tulwanyiriza ne tukakasa nti lwerumu ku nguudo zetwetaaga okukolebwa mu bunnambiro wadde tuwuliddemu ebingi ebirumira era wadde tubadde bannakubavu tuwuliddewo okukolebwa naye twe tubaddewo ng'abasaale era tugenda tulondoola. Njagala okutegeeza ba contractor ne bano ba consultant ne KCCA tewalina kubaawo muzannyo. Twagala oluguudo nga quality work nga lutuukiridde, twagala lukolebwe mu myezi 18 ezaateekeddwa mu ndagaano. Naye omusajja NRM bw'aba tekirina mu manifesto yakyo tebakikola oba mukitegedde ekyo. So n'olwekyo ekyo ekintu kibadde kikulu okuba nga tukitadde mu nkola. Genda kuzimbibwa nga luliko kiradio kale motoka side ne side kuliko abibike batambulira n'abo bugaali bwe bavugira nga kuliko n'ebitaala. Twebaza nnyo gavumenti esuubiza okukkiriza era bwe twali mu kampeyini 2026 twagamba protecting the games ebimu bye tugenderera okukola okunyweza oba ebyo bivugiddwako ng'eggwanga. N'olwekyo basibo ne bannyabo abalabi baffe ku TV bategeeza ekyali ntandikwa gavumenti eri committed okukola enguudo endala nnyingi eziringa zino. Minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda mu kutongoza oluguudo luno asabye buli muntu mu kitundu kino yeetabe mu nteekateeka eno awatali kwerumaaluma wamu n'obutateeka byabufuzi mu nkulaakulana eno. Neebaza nsaba bakontrakiti badde oluguudo luno balukole bulungi. Saalobye kubeera bannabyabufuzi kulukolaki kuluteekamu bigambo tukole bukozi emyezi 18 gigenda okuggwako nga batuwa oluguudo lwaffe kubanga oluguudo lunene nnyo gye tulinga KCC bwe twayitanga okutwala kasasiro ate n'emmotoka nnyingi okati ziyita wano sayidi eri lugatta eri wansi lugatta ku Kasangati. So tulina okuba nga tulukoze olwaleero aliyita wano so abantu bakulu ku Mpererwe bakole bafune kasente kuba buli muntu kati anoonya kyakubeeramu baleme kulowooza nti kakati ketujja kukola tutya bafune kasente ate nammwe mukulu amatiiriyo wammwe tulina site gye babbako. Oluvannyuma Hajati Misa Kabanda wamu n'abakulembeze abalala basimbudde tulakita ng'akabonero akalaga nti omulimu guno gutandise. Steven Sekamate, Magala TV, Agatalinda. Sinekera muri ebintu.